Mwasibye mutya abalungi abaagalwa gye musinziira okubeera ng'ate mumpuliriza. Mujje baleke emirimu gyonna gye mutuusaako engalo. Basasirako nnyo mmwe abayita mu bizibu eby'enjawulo, mbasanyukirako mmwe abatuuse ku buwanguzi. Mwabaguliza amazaalibwa olunaku olwaleero, mbagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu so ng'ate mmwe abafiiriddwako abantu bammwe. Nsaba emyoyo gy'abagenzi, Katonda giwumuze emirembe agidamuze kisagumye emitima. Abako ab'enganda ssaakaati n'ab'emikwano. Amanyenzo Mumbejja Aisha Nasolo obutereevu mba ntuuse n'amawulire ate agagenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Kyemba nkusaba kiri kimu, subscribe nga teekako akadde, like nga video eno n'oluvannyuma ate tubeere nga tweyongerayo mu maaso. Yes. Naye nga sinagenda maaso ngenda kubeera ng'ate njagaliza muwala wa Nubian Lee amannya ye Suha Ali tumwagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu bambi, tumwagaliza buwanguzi mu bulamu obw'ensi eno. So ng'ate ebyo tubitadde ku bbali, maziga meereere ag'okubeera nga bambi Bassekadaama babiri babadde ate bawangalira wali mu ggwanga erya Dubai oba tubayite bankuba kyeyo bambi bano we twogerera bagenzi. Bavudde ku kizimbe waggulu ne babuka ne bagwa wansi. Mukolo ekyo tebakikoze mu bugenderevu wabula babadde badduka poliisi. Poliisi yabadde bagoba ffenna ekigenda maaso mu Dubai tukimanyi. So babadde babagoba bo bano mu kwetaasa basazeewo ate kubuuka kugwa wansi basobole okudduka. Kumbe munnange kyekyo ate ekigenda okutwala obulamu bwabwe era we twogerera bagenzi. Tusaba emyoyo gyabwe Katonda giwumuze emirembe agiramuze kisagumye emitima abaka ab'enganda ssaakaati n'ab'emikwano. Si byangu wabula nga munnange Katonda bw'atyo bwe yageze. Esonga ate ebyo nabyo tubitadde ku bbali. Waliwo ate tiktoka omulala ono nno omukyala munnakenya era nga bambi abadde tiktoka wabula nga bambi abadde atawangalira wali mu ggwanga erya Canada. Munnange ono bw'atyo yabadde ku live ye eya Facebook ng'awugga banne we balaba we bakomentinga we balayikinga we bakola byonna. Munnange yabadde tamanyi nti naye munnange Katonda essaawa yonna agenda kumuyita era we twogerera ono naye bambi yafudde ali mu kuwuga nga Akatambi ako w'okalaba yoyo amanya ge yabadde ayitibwa Wendi nga tiktoka munnakenya wabula nga abadde awangalira wali mu ggwanga erya Canada. So munnange naye tusaba omwoyo gwe Katonda guwumuze emirembe. Si byangu wabula buli omu Katonda munnange alina engeri gye yamutegekeramu ey'okufa. Katonda waba yagera nti gwe olifa accident ne baba bakutenda nti gwe bakugalira mu nnyumba tofuluma abweru tolinnya motoka tokola biki era ku olwo wajja kubeerawo ekikuwugula ofulume wabweru era emmotoka ekoleki ekutomera oba si kyo emmotoka tusiba tuziraba emmotoka eba etambula n'ewaba n'eyingirira ennyumba era butereevu ejja kuba ekola ki ejja kuba ekutomera. So munnange ovanga ku kintu Katonda kyaba yagera Katonda ye waaba buli omu yamugerera enfa ye wabula nze kyenyinza obbagamba nti amaanyi g'essaala go makulu nnyo. Essaala yesobola okukyusa buli kimu. Katonda ffenna tukimanyi bulungi nti wano nga Katonda akutegekera obulamu bwe bulina ottambula nakuteekamu ebibi ebyo ebizibu by'olina okusiŋŋaana saakaati n'ebirungi by'olina okufuna. Ebibi bye yakutegekera ekiyinza obbikyusa kiri kimu g'emaanyi g'essaala kwe kumusaba akole ki asobole okubeera ng'ate abikukingiriza wabula w'oba tosaba munnange byonna bye bijja okusanga bikutomere oleme kubyewala olw'ensonga nti ye Katonda munnange aba yakola ki yabikugerera. So munnange bye byate ebigenda maaso eruuyi eyo. So nga ate nabyo tubitadde ku bbali esi byangu n'akamu n'akeddagala ku sayidi ya Sheikh Umar. Sheikh Umar ono munaye gwe twogerako yono agamba nti ye munnange alomba edduwa era ogendayo ng'olina ebizibu byo biyitirivu nnyo munaye n'akulombera edduwa era bw'otyo munnange ebizibu ne bikuggwako oba kiki oba kiki yagamba nti munnange alomba edduwa wabula ebintu ebimu byakola munnange bireetera ate abantu okubeera nga tumuteekako question mark oba oli awo. Kati nno munaye ng'Akatambi ako kolaba ku screen yo essaawa eno Sheikh Umar yalabiddwako ewantu ewamu munnange nga bw'ati aline Brisher Kash kwegamba amutigaatiga kwegamba nga munnange ebintu byakola munnange tebijjaayo kifaananyi kye kyawa Sheikh n'akamu n'akeddagala. Gwe kikyolowooza ku nsonga eno ddala mu butuufu Sheikh naye muntu tumuleke yeeyagala ebintu ng'ebyo kwegamba bya bulijjo naye muntu alina obbikola kwegamba naye muntu alina omusaayi kikyoyinza okwogera ku nsonga eno. Ngenda kusaba komenti omukwano gwange giteekeko wansawo ate mu comment section naye nga munnange si byangu n'akamu n'akeddagala Akatambi ako ngenda kuba nga kulekerako maaso kaawo gene maaso n'okubeera ng'ate okekkaanya munnange nga bw'atyo atigaatiga Brisher Kash. Si byangu wabula nga tetwerabira nti eryo eggwanga lyaffe Uganda n'Akatambi kengenda okubeera ng'ate ensembyayo lwe lutalo lukyagenda mu maaso wakati w'Abakadaama bankuba kyeyo abo ate abakola mu mawanga g'Abawarabu mu mawanga ag'enjawulo Saudi Arabia, Qatar, Oman, Jordan, Dubai n'amawanga amalala. Munnange olutalo lwojjukira lwava ku interview gye bakola ku bakyala Abawarabu kugamba nga bababuuza Bakadaama
bakadaama baabwe oba bameyidi baabwe kugamba batambuza batya emirimu gyabwe bali batya mu neeyisa zaabwe ne bavaayo ne boogera buli kimu nga nammwe mikwano gyange abamu we mwabiwulira wabula batikitoka nabo abamu kati no wetwogerera olutalo luno lwegatiddwamu ate n'abantu abamawanga mbalagamba ng'Abafilipino, Abaethiopians kwegamba n'abalala nabo olutalo luno munnange tebalutumidde mwana. Olutalo lwo lukyagendera ddala mu maaso lukute wansi ne waggulu wabula tetumanyi oba lugenda kubeera nga ate munnange luggwa ddi wabula ffe tugenda kuba ate tulukutuusako wano. Kyenkusaba munnange gwe wenaakola mu nnyumba y'Omuwarabu tonyumirwa lutalo luno wabula jjamu ekyokuyiga mu butambi buno bwenkuweereza mubamu abamu abavayo nga bo just bazze kubuuya ne bagamba bannange abakazi bagambye nti mukola kino na kino mwambala engoye zaabwe temukola mirimu gyabwe mubeera ku TikTok bannange oba omugwa omwakola ebyo bannange kyusaamu kola emirimu gy'ofuna obudde bukola TikTok yo ate n'ekirala toyambala ngoye za mukamaawo kale kyensaba tutereezeemu tulwanirire eddembe lyaffe wabula nga naffe wetukola ki bwe tukyusa oba olyawo empisa zaffe kubanga teri muntu agenda kuyisa bulungi gwe mukwano gwange nga weeyisa bubi omuntu yenna alina buli w'omulaga omutima omubi mpozi nga wa mutima mulungi nnyo naye wekitabo ekyo naye butereevu aba agenda kuddiza backfire togenda kwambala ngoye za mukamaawo gw'osuubire nti agenda kuyisa bulungi togenda kubonyaabonya abaana bo bakubo batulugunya osuubire nti ye agenda kukwagala okitegeera togenda lemererwa kukola mirimu gy'odde ku TikTok olowooze nti ye munaye kinamuyisa bulungi tekigenda muyisa bulungi n'akamu n'akeddagala okutegeera kino obulungi soka naye wesse mu bigere byakyo olina maidi ewaka wabula nga yakola ebyo oba oliawo gwe munnange essaawa eno by'oli mukola ebitali birungi so twetereeze gwakola obulungi naye nga munnange otulugunyizibwa twongera okubeera nga tukusaasirako era tusaba Katonda asobole okubeera nga akutaasa embeera eyo wabula gwe alina empisa embi nga ze zireetera okubeera nga ate bakutulugunya mukwano gwange kyusa embeera ekunyumire otherwise tolina ogenda kubeera na mpisa zombi kankulekereko obutambi buno kyenkusaba kiri kimu subscribe nga oba tonna bateekako akadde like nga video eno naye nga ekisinga obukulu toseetuka kubanga ate ngenda kuba nkomawo namawuya mala mangi nnyo nnyini ddala goodbye for now Tulizanya nayo kile kinejja amasaza polisi yagenze nejja ne bakumbula ekizimbe kibaladdeko ne bawanuka waggulu bambi ne babuwaawo yakuna naye mwenye badde wantu mabiyamba bamumanyi ntola mumuteddeya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baganda bange inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ngenda kuva wano nga nkulidde. Waliyo bekinyinza eyo kale. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngenda kukola video bbiri, ngenda kukola video eno ngeri mu Luganda, ngenda kukola video y'Oluwalabu. Nga nzikaatiriza ebigambo by'omwami ono bye yayogedde. Nsaba baganda bange bwenta video yange eyo mugintambulize etuuke ku bantu bano. Mu bantu bonna abaatulwanidde baba baakoze ekisoboka, abapataani baakoze ekisoboka, naye omusajja ono yayogedde bulungi. Ensonga enkulu mu byonna baganda bange ngenda kumentioninga wano erinnya Mase mmanyo ogenda kumpalalira era Mase mmanyo ojja kunvuma naye nze siri mukazi muvumi era najja kuno ku TikTok nga size kuvuma Mase mukwano inze babbosi bange aba Omani babbosi bange abalini be nali nkolera babbosi bange wano be nkolera video ezo ze basinga okumpeereza ne bambuuza ono omuwala mu Uganda naye ntya n'okwogera nti oli mu Uganda Mase mukwano okola content ekitali kibi era ekitali kikyamu naye mukwano gwange omulungi naawe weddeko essaawa zino tulwanirira abaana abali mu mbeera embi basobole okufuna ku bulamu obulungi nabo basobole okukola mu nsi eno nga beegyeyagaliramu naye bakadaama abamu mu kisussa n'okola obusolo ne bulabika amabeere n'ogateeka wabweru
n'osenyeza mu toyi n'okwata brush ya toyi n'ogisenyesa tovudde ku ekyo video n'ozikola ng'oyambadde empale ezirimu ebituli no kwegamba baganda bange naffe tubeere ng'abantu abakulu kubanga tuli bazadde essaawa zino muyinza okuba nga temulina baana naye ng'osuubira okufuuka maama osuubira okufuuka omuzadde baganda bange mwenna abalina omuze ogupositinga abaana b'abawalabu ebintu ebimu bye baayogedde bituufu naye twabadde tetusobola kudda ku sayidi yaabwe nga ffe tusinga okunyigirizibwa kitegeeza ffe abaabadde bamanyimu olulimi twabadde tulina kudda ku sayidi y'abaganda baffe abanyigirizibwa naye ng'ebigambo ebisinga bye baayogedde bituufu baana mmwe boosiwo bw'aba nga takuwadde lukusa lukuba mwana we kifaananyi lwaki okuba omwana we n'omupositinga oli mu nnyumba ya mukama we oyambadde akapale akakumiimye oyambadde akapale k'otalina nawo ssiza weekutte vidiyo gipositinze ku social media okimanyi bosi wasiba ku social media saba olukusa olukukkiriza Best TikTok of the year, best female TikTok of the year, new female best TikTok of the year, best comedian of the year, best media personality of the year, best sound challenge of the year, best fashionista of the year, best content creator of the year, best couple of the year, best DJ of the year, best live show of the year, best dedicated leader of the year, best supportive personality of the year. You know YouTube TikTok Talents Awards 2022. Ngazifu Jidwamu Center, Rusania African Restaurant, Case Brand, Tribute Beauty Life. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Omwana w'omuwalabu ono bamubuuzizza oyagala omukozi n'agamba ye. Omusajja abadde amubuuza lwaki oyagala omukozi, omukazi n'amukwata omumwa kubanga alabye nti omwana kyayogera kiyinza okusaanyawo oboolyawo ye bye yayogedde oba omwana ayinza okwogera ebituufu. Baganda bange mwenna abagamba nti twavumya abawalabu bamikwano oluwalabu lwe mutategeera. Tewali muntu yakoze video nga yakoze video ng'evvoola muwalabu wabula video ze twakoze zaabadde zirimu ebyo byennyini abaana ebibaluma oba abaana bye beetaaga bikolebweko. Olwaleero nkoze live yange abaana bangi ababadde ku live ebadde mu bantu 3 n'okugwamu naye nga buli mwana gw'oteekayo akugamba bosi wange yampadde obudde obuwummula oluvannyuma lw'okulaba video ezo. Baganda bange video zino si mmwe mwekka baazirabye ate si mmwe mwekka mwaziduweetinze. Bw'abanga Omufiripayini yasobodde ogiduweetinga bw'abanga Omuethiopia yasobodde ogiduweetinga kitegeeza yabadde aduweetinga kyategeera. Bw'obanga oluwalabu tolutegeera tokomentinga ku video ya muntu bubi kubanga ffe abamu ababalwanirira tetuli mu bulamu bubi ng'abalala bwe mulowooza. Tetuli mu bulamu bubi naye tulina abaana betulumirirwa abo abali eyo mu biyumba abatasobola kwogera. Olwaleero mbadde n'omuwala mu inbox yange mmaze emyezi 4 nga njogera naye nga nasazeewo ne mmugamba nkubuulire biganye toloka. Naye ekyose ekyabadde ku TikTok kyamutaasizza era ne video yange mukama we ye yagimuwadde n'amubuuza ono omumanyi n'amugamba sister wange naye nga tammanyi. Abadde tamuwa wifi tamuwa budde buwummula naye ne wifi yagimuwadde n'amuwa n'essaawa z'alina okukola n'essaawa z'alina okuwummuliramu naye awummulengako. Abaana bangi abali wano ku TikTok olwaleero ng'ekyose ekibadde ku TikTok kirina we kibatadde ne bakama baabwe kubanga njagala mukkirize mugaane bino ebintu bantu bano bagenza obiteeka ku ma TV nga nabo balaba bisusse. Kati kyembuuza mwabadde mwagala abawalabu boogere nga tusirise abasobola okubaddamu mu lulimi lwe bategeera oba mwabadde mwagala ffenna tusirike? Chance good enough tulina abamanyi olulimi abasobola okupronouncing ekigambo omuwalabu n'akitegeera twasobodde okukozesa ekyo kye tumanyi kati ate muvaayo mutuvuma. Mbu twavumya abawalabu. Ani yabagambye nti twavumya abawalabu? Video zange ze nakoze zonna nga bwe ziri ku page zange ziraga kunyigirizibwa kw'abaana bwe bayitamu. Ziraga byetaago baana bye beetaaga. Ziraga byetaago nti omwana asobola okuwummulamu. So baganda bange temutuvuga speed. Temutuvuga speed. Mukitegedde bulungi?